Enkya ya leero abakungubazi okuva mu buli nsonda ya ggwanga bakedde kweyibwa ku kyalo Butale Kaddugala ekisangibwa mu divisioni ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka. Ebyokwerinda bibadde ggulugulu kuba poliisi yayungudde abawanvu n'abampi ng'eyambibwako eggye lya UPDF okukuuma emirembe. Wabula wadde nga wabaddewo okukkaanya nti omukolo gwa kutegekebwa ku kisaawe ky'e Butale, essaawa y'okutwala omulambo bw'etuuse, aba Nuupu ne bazikuba mu makiikakiika era ne balayira nti kikafuuwa okuguggyawo. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga n'edduwa y'okusabira omwoyo gw'omugenzi ebadde etojjera, kyokka tekirobedde maama w'omugenzi kugezaako okulambika bakkirire ku kisaawe, naye akootedde buseera ebikonde biwanyisiganyiziddwa. Poliisi n'amagye bwe balabye embeera etabanguse kwe kusalawo okubagumbulula, wabula babadde ng'abakoona ku lwa Namuganga. Naye kye baali badde bakola balizenga abakulu ne batugamba waliwo puroguramu endala ne batunyonnyola ne bataleeta magye, kubanga amagye sige gabadde gali naani? Segirinya. Embeera ebadde ng'eteeka ate akulira ekibiina kya Nuupu Kyagulanyi Ssentamu Robert n'atuuka era kabadde kasattiro na nsindikagano mulumbe. Kyagulanyi olukalidde edduwa y'okusabira omugenzi Segirinya ebadde yayimiriziddwa n'eddamu, era Sheeyisa Mbazira amyuka akulira abasiraamu mu bbendobendo ly'e Masaka asinzidde wano n'avumirira abaatandikirawo okulamuza ekifo kya Segirinya bwe baawulira nti Omukama amuyise. Twabaddewo abeesunga edda ng'akyali mulamu ekifo kye, tebakuganye kweyagaliza naye mwayanguyirizaamu. Aboogezi ab'enjawulo omugenzi Segirinya bamwogeddeko ng'omulwanyi era omuzira atazikawo. Tugenda kuba ne by-election mu kibuga Kampala ng'eri kumpi ne State House. Tuve mu kulumaŋŋana nti ate ono candidate bali 10 bali 5 ono adda wano ono wa kibiina kino ono wakiri. Tusimbe mugongo gwa candidate omu, tunuulira Segirinya gy'ava eno e Buddu e Kaddugala. Naye najja n'asooka buli kaseera ng'owulya eddoboozi ly'ekyebando, kitegeeza ali ku muntu owaki owa wansi. Wadde Mwanya yali mukwano gwange naye Segirinya nga nkyankalanya kana kasajja ka Julius Katongole aka kasajja mukalaba kancyankalanya kalinga Segirinya. Segirinya nga bwapanguluka n'omuntu abimusomera ku social media n'ogamba ate Segirinya akoze atya n'omukubira n'oga Segi. Yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi olukutta akazindaalo n'asambajja ababadde beerimbika mu ky'okuyamba okuziika Segirinya. Ssenyonyi ategeezezza nti bano bannakigwanyizi bennyini kubanga nti Segirinya abadde mubaka era byonna byalina okufuna ng'afudde biri mu mateeka. So emere eyo abalowooza nti bakikoze okuyamba famire, nedda. Sente ezirina okuziika Honorable Segirinya ng'omubaka wa Parliament, okusookera ddala zize ng'omubaka wa Parliament. Wano bazaala Segirinya aba Nuupu basinzidde okusindika emizinga gy'ebigambo, kyokka ne ku kisaawe omubaka Mpuuga gy'abadde n'abakungubazi abamu nabo babadde babaanukulirawo gwe wamma olutalo lw'ebigambo ne lukwajja. Ekikoleddwa kutawa kitiibwa abantu abalonda Segirinya, bakadde be, mutowe yamujjanja mu ddwaliro e Nairobi na wana badde kuba mukubye n'eggo yisigadde gikutte n'ettaka. Nti olw'okubanga alina ekitiibwa kitiirika okuva ku mutwe ne kikkirira paka ku bigere, naye ate nga mubbi. Akulira ekibiina kya Nuupu Kyagulanyi Ssentamu Robert Mulumba afuukidde ddala n'amwatulira bw'atuuse n'okwatulira omubaka w'ekitundu kino nga bw'atandise okukolagana n'obubinja bw'abamenyi b'amateeka. Temunnalaba ku bavubuka balina gye balumba nga bakutte ebijambiya, abayibijambiya mwagala bafaanana batya? Ate ng'abo balina akakwate ku muntu w'e Masaka mu ngeri emu oba endala, temunnakirabako. Baabakungubazi obedda bambuka nga bubakkirira ku mikolo gyombi nga ku kisaawe Butale wabaddeyo abaana b'omugenzi Segirinya bonna ne bannyaabwe, ate waka wabaddeyo nnyina wa Segirinya. Wakati mu Namungi w'omuntu ku ssaawa 9:30 omubiri gw'omugenzi Segirinya gutwaliddwa ku kijja waziikiddwa.
Muhammadu Rasulullah. Farish Magembe, NBS Amasengejje.